We shall overcome someday. Bano bagambye Dr. Kizza Besigye nti newankubadde mu kiseera kino ali mu buwambe talina kutiririra bannayuganda mu kulwanirira eddembe lyabwe. Bano ababadde bakulembeddwa omwogezi wa TDA Sheila Kamara ko n'akulira abakyala mu FDC Winnie Kizza batuuse mu maka ga Dr. Kizza Besigye mu mirembe ku ssaawa nga 4 enkya ya leero. Naye era nga bulijjo wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu ne poliisi era nga wano beegattiddwako Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago olwo okusaba ne kutandika. Mu kusaba kuno eyali minisita ow'empisa Miriam Matembe era munna TDA yajjusizza okukkiriza kwe yalina mu Pulezidenti Museveni n'agamba nti yali Dr. Kizza Besigye yamutwala mu bbiina ly'abakyala bye yali alowooza nti baalina omulamwa mu myaka gyabwe egy'ekinaana. Era wano asabye abantu bonna okubeera n'omutima ogusonyiwa. And I can assure you, God will stand by your side. What you need, which I don't know how you stand there, because for me, it is a battle of every day. The issue of forgiving. It is a very big challenge. With these women, we come together with this voice of forgive. Wano Matembe asabye Dr. Kizza Besigye okukkiriza okuteesa ne Pulezidenti Museveni okusobola okuleetawo emirembe n'obukkakkamu mu bannayuganda. While we pray, you just to repent, you surrender, forgive Museveni, and me I want to plead to you. If this President Museveni, who is so arrogant and proud, whom I don't know whether he can yield, if he ever calls you, these people have not asked me to say that, but remember we said the Holy Spirit should guide us. If this president calls you and says, Besigye, come here, let us sit at this table and discuss. I implore you, go and discuss. Sikkiriziganyako n'omulundi n'ogumu kugamba nti tutuule tuteese ne Pulezidenti Museveni. Pulezidenti Museveni tasobola kutuula ne Dr. Besigye ne bateesa kuba buli omu kyayagala kyanjawulo. Dr. Besigye agamba abantu baddizibwe obuyinza bwabwe. Oli agamba nze nina ekintu kyange, nina kyenjagala okukijjamu. Wabula wano era Dr. Kizza Besigye asabye abakyala bano okunywera ku nsonga ey'okuzza enfuga ya demokrasiya mu ggwanga n'eddembe ery'obuntu wonna. But even those that are personal to me, that are for my family, are for my person as an individual, you know, I can't do what I would otherwise want to do. You can see I can't even do the most basic of of activities like going to pray with others in a church, like going to a market to buy what I want to buy, to choose what I want to buy, or things like that. The most basic things. So it definitely affects me. But having said that, it is something that is almost unavoidable, and one would be frankly misplaced if you thought you would be helpful in pushing a dictatorship back without expecting to suffer the inconveniences or the difficulties of being incarcerated. It goes with the territory. If you want to struggle for freedom, your own freedom will be attacked. Besigye era alaze obwennyamivu ku busambattuko obuli e Kasese n'ebundi bujjo omufiiridde abantu abawera n'agamba nti bino byonna byetaaga eddagala ery'olubeerera.